Siwaweza na wakema munoto mulekeka nawe mutombo mubaweke ate kitongo kyakolete kiwaweza temugenze bafukuta lwakanze ngabatamanyi mukujja kumanyanze bayimuza somazikina kokolani ayada tulinga basikali fire burn them Babylon you're the gladiator the one in a million fire burn them Babylon who you mukana is a girl 1 in a million wala no masanyalaze betuli masanyalaze whenever you approach lava masanyalaze webuuza Joni gaali gamutidde mu geeti gano masanyalaze tambuza serebu sikuliddeyo nti mbeerayo nembeerera ddala nedda obuvo kikulu muganda wange abasajja baatubuzanga ani ankumanyi kati gwe olawo ovuddeeyo n'otuuka e Kampala sooka ombuulire olutalo lwawamatuseewa otuuka okuteeka olunaku lumu ekivulu nga waliyo ne pulezidenti w'ekibira tebadde lutalo just had the talent nze nekakasa kyenkola omanyi kyenajja okukola najja nkyekakasa so kati natuuse nendaba nga abantu biboogera n'ebigambo biboogera ne comments zibawandiika ku mitimbagano gyange gyonna nindaba nga nsaana mbalage omanyi bannayuganda boogera nnyo ate bamala mu nnyama ate bazoleya nnyo naate kiba waliwo ate aba bakwagala munnaaye naate abatono abo abasinga okuzula bebaleetera bano okukkiriza kyebagamba so kati nsaya nnyo muntu okukkiriza muntu kikyamu sikumbulire wasookera nsambya n'ogenda n'obudaabuda abaakubwa ensambaggereza akabiri novaawo nolangirira ekivulu omuntu bw'aba abigattagatta n'abiraba n'abitunulira ayinza okulowooza nti olabika bw'ate wajja kumenyawo biri ekyo nojja kusangula obayimbi babe nga basobola okudda ensambya ne babajjanjaba buli muyimbi naba asobola okudda ne bamujjanjaba naye kiri ekivulu kyo kyajja kulaba abantu nali nyina obbalaga nti nsobola kuba eggwanga linnyingiddemu lya ndongo ate wengisangidde ng'erimu entalo nnyingi ate nyiza okusangulawo entalo kitegeeza okujjawo ab'entalo olina okulaga nti obasobola nabo ekivulu nga kyabadde expensive gladiator bangambye tebo yabadde ya miliyoni 3 tebo yabadde ya miliyoni 3 ne miliyoni 5 mpozi ne 3 kyabadde because okyadde kirina okubeera byabadde byabanene bitwayitiddemu banene era nga tulina kuba banene gladiator sookodde mwekigambo nnyo byabadde byabaki akavuvu kabadde kabane yadde VIP show kweka mwasazeewo mukwata abatasobola genda kuyimira magulu baluma mubaleete ku supremacy bwebaba badda kati abanene abayinamu sina abatanene babadde balina okujja kuba nze ndi mwana wa ghetto jjukira aba bulijjo babadde bameka ffe kati ffe tubadde bameka badde ba mitwalo 2 ffe tubadde beebiri enendongo bwoba togiriimu tomanya bintu ntuula ewaka olumu nentunula vidiyo nenga naye gladiator ono who are you ani yakwambaza ekyambalo ekyabaddeko ng'olinganga ayambadde wazi kyabadde nga bomba abadde nga babayita batya abagenda ku sino ekyambalo wakijje Oscar designer wange yali wali awe Kampala mwana alina talented yabikola ne ebyana bibyogedde ku TikTok bituufu mbu kya miliyoni 5 oba byabadde birimba omayenza olugambo lwa TikTok ondutya luvannyuma lwagaye kamiri bali mukomera musajja tunga ali mu ddwaliro kati ngenda mpola tebakulimba kuwaje yawe kyabbeera nga wadde kiraba kyadde kyaka ate kino kyewasoose okugiramu ng'okutta ekiso ekyo nakira twabitumye n'amala n'abigattira wano
nabitunga bulungi nyo byalina okuba abula bamwe bajenifa abatalaba bintu bino mwe mubereyo nga mukabambo bagubya abaana ku masomero bavumane kambuze okikoze otyo okubanga olina kolabo n'abayimbi Uganda betwandigambye nti ba superstar kubanga ndozi ya Edikenzo gyotannafulumyayo sinakifulumya naye agenda kujijja okikuze otya ate nga abasinga balabanga eyakajja mu industry maye kigamba upcoming saala kikozesa upcoming kyeyagala bano barapa abatuula mu instrument be bayita ba upcoming mutu bwogenda musiri n'ofulumya olimba si kirungi kumuyita upcoming kozi luba lufulumi okikoze otya nga wakayingira mu ndongo n'otandikira mu zikulabe ennene oyina Anaconda ne Palaso oyina Masanyi gundi olwa Fomi ne Chameleone oyina luno lwa Grenade okikola otya bayimbi bakyaliba nga basinga pozi ne management yange nyambako kwasaganya kawugira management nene wakati wano atewedde ojastambudde kati balina kubuza sifa aliwo kuba lwina mulabako ku mbuzi ajastambudeko ne bensu otambula nabo omuloka nga bbiri motoka nga mmeka kuweno wala motoka nga bbiri kati gwe manager Sambo bawe wana eyo wamwe mbumosi twendinga sente kuku mu lunaku lumu onywa emitwalo 5 atambudde ne motoka bbiri balya banywa ate balya bulungi ekyo kye kirungi soko mbulire ekiroto ky'okuyimba kino gwe bw'okitunuulira waba oyagala okituuse kozi nze situnuulira Gladiator ng'omuntu atunulidde nyimba oluyimba bampesho nwanira 5 gw'okitunuulidde kiki kuba like oyina vision ey'enjawulo we nakulabanga ogenze osambya netegereza bulungi nnyo kiripu ebigambo bye wayogera oli poole ng'olaga toli wakabuli kakati oba saga ki yabaddewo endala awo yabadde yaki music twagakyusa mu industry ya Uganda kubanga esobola okuddawo nebeeranga eddawo yali wakameno webajjira walingawo corporate era ngaetambula nga basobola omugulako album ene bamuwa ssente naye kati ekintu ekyo abayimbi nga kikyo kyabalimi okuzzawo naye nga kisoboka tusobola okwegatta wamu nabo ne tukizzawo because tusobola okukolagana ne gavumenti eriko ekitukolera because abayimbi abagenda basaba ssente zibava wamu naate gavumenti esobola okukolera ekintu kyeyagala mu industry singa ogenza oba oyagala yakatufisha twagala tutuzinga tutunide sente tujja zifuna abaana bajja zirya abazzukulu abaana twagala mu music tekewo ekintu ekyo kiriwangaala nga bonna betutambula nabo balisigala beeyagala so sikugwa bonna ne bagwa ne badda ne basiraaniyo eyo nawe n'osiraana kati ng'ekiro kati mu music omuyimbi akuba hiti 10 n'asigala ng'akyali yala wawulidde ku lutalo lwa Fiki Gaza ne Palaso oyamuvumidde muntu genda basanga tubakube simanya bibalabe nabiwuliddeko ebyo naye si byamanyi kuba oli Fiki Gaza just yagakola mawulire naye tali alina budde bwe Fiki Gaza akola mawulire naye batandika okumwogerako anoonya kameeza bamwogererako naye bigambo tufere tulina budde bwabyo okay ekibuuzo ekirala bw'oteeka ku mizaani ebivulu byammwe bibiri nga bwe byabaddeyo baatulazaawo ebifaananyi oba babikubye batya oba bagatta batya manya abaala ba social media bazibu vidiyo wedde ezifuluma ziraga abantu mwenda kakati ate ebifaananyi ne bifuluma nga biraga bijjudde twabadde tuli awo ne batandika okugatta ekiri ewagiraleta ku supremacy n'ekiri erugogo ekivulu gwe weekyetegekera oba waliwo eyakutegeka kivulu management yange yakitegeka mwafuna abantu nga bugamba okukola sho nga buga ebyabanene mwafuna abantu nesho nebera sold out si yakwogera kuba yalabiddwa ensi yonna si byamawulire nti bakubye sima bifaananyi nedda sho yabadde live sho nga buli mwagirabanga bweri mpozi gwe bifaananyi lwaika bewalabe babikubye essaawa 11 wenakalabidde kakiripu zabadde mu ssaawa nga nyaawo babadde bakolera comparison yawo nga bagerageranya ekiri eno n'ekiri eno abadde bava kulimba bakutte buli obwessaawa emu awo ngakola ndi mu testinga sound okitegedde abadde bakulimba wajjudde oba just mwafunye abantu bemwabadde ssaawa zagenza okubeera nnyo ng'ekifo kijjudde mu kasaawe mwabadde tewabaddeko ku live nabaddeko ssaawa nga nnya nkugambye nenvaako saakezi saatusiza leeti nabaddeko ssaawa nga nnya nenvaako tewabadde updated kuba ensi yonna ezi updated ensi yonna eyogerako ekyo kivulu anti lwaki nkikubuuzizza kati gwe ekigambo ekikuvaamu kitwalibwa nga kituufu lwaki ebigambo ebyabadde ku social media buli omu yabadde ayogera okusinziira ku feeling ze
kati tosobola kujajinga feeling za muntu ng'ekituufu weekiri kyogambye ensi nti sho yajuzza saawa bwezi kati kitutwala ate sana bangamba kuba bakirabye ekyebawola balina okungamba nti wakikoze otesona ejjula tegedde bw'otunuulira enneeyisa ya munno gwe wadde otaddeko ekivulu kubanga amazima gali nti yasoose okutulaga empisa embi by then nali mkyali muvubuka naye nga nfolowinga nnyo endongo bifu ya Bebe Cool Bobi Wine nagirabako remember 2012 eyo bato kabula kate nogigenda mungi gendemu lwa bizibu byagamba abaana munnaye ofuluma bakubuuza olagawa bw'otunuulira enneeyisa y'ono omwana owakabira gwe gogambye nti bwe yakuba n'ogenda n'otaasirinya tugenda kukola tutya omwana nga yeefulidde ddala tibuwabulwa tawabulwa anirule tetwagala nnyo mwogera kubanga omuntu nodde manyi lwaki kikugambye olina bw'otambula nabo ennaku zo kye bayita eggaali naye negendereza emirundi mingi mutera nnyo okutusanga ku mbuzi sirabangawo keyosi yonna naye gye tasobola ate kujjawaawo n'afuluma nga tewali keyosi ati katolaba omuntu aba abonyebonye nnyo mu nsi shogedde ate wafuna ssente n'abanga ennaku agivuddemu alaba ng'afuuse katonda oba kabaka kugamba ali enisikini ennaku eyamuluma ali mu gitaaninga intu kalaba asobola otambulira mu bbanga ekitasoboka osigaye otambulira wansi eroddayo mpola shogedde paka gyewava noddayo gyewava gye tubalize okuba tetulina budde bubona bano twaze mu ndoga ate nabo bagamba bakubanga naye nga nawulidde ku bigambo nti bakunoonya oteeka otya sho ku lunaku lwabwe baani abanoonya abafanguni nti oteeka otya olunaku kodi tonda kalaba kumenyi gyembeera bamanyi gyembeera kyekana tebamanyi okuba babyogera lwaki tebajja lwaki boogera bandize buzi nebansanga tikisaana kwogera kuba bamanyi okumpi tubeera kumpi nnyo nabo bajje bakusangewo kilomita bite zero ne kilomita emutewo kitegeeza n'olumu baveeka bakuyitako tuna tuba tuyitawo kitegeeza bamanyiwo ebigambo bya social media nga biba bingi mbadde manyi nti enjogedde ekipya mu matuugo naye nze nakiwulira nga kiradiita nga ndaba nga hambo ate banoonya waaki kubanga bayibayo neshoyoti yatambulidde nnyo okukubiifinga jasi batya bo balowooza nti gladiator kazza nze kulwanyisa bo jawbo naye jasi kibali mu fia batya ndowooza endongo gyenkubye eyo batiisizza naye nze nga nze nazze kukubolera abantu ndongo tolina nkintu kyonna sina muntu gwe nazze fokasinga kati ngaawo bafala soyera oyogedde bulungi nnyo and by the way omuwuliriza ali eyo bw'oba oli mukulaba bw'olagira dieta wano ng'ayogera olaba hamboma nina omukisa ndabika ngenda weza wiiki okuva litwali eri waggulu yalidde bagerozze nkulaba oli muntu ali hambo era olunaku waliwo luno lwe bajjaawo ninga egaali ezze nenda I was happy mwali ku ttebo yammwe ne mujooga ne muddayo eka and by the way nze nkusaba kimu cause kirungi nakyo osobola obeera n'abantu 3 naye ng'ekigendererwa si kya ffujjo kyakunyumirwa kyogamba mu bbala mubeeramu abantu bameka ngamba nedda abajjidde ku mulamwa gumu nange jakukulaga kino timusobola tutuuka mu kifo nga abantu bajjudde naye osobola okumanya engeri gye bazzeemu bonna waliwo abalinnya ebbaasi nga bajjidde wantu nga bbaasi era nga balina ssente za waliwo abazze mu mmoloka nga buli omu alina emmoloka naye nga bajjidde mu gurupu 20 era nga obasanga batambulira wamu kisedde tekitegeeza gaali kati nze abantu b'entambula nabo balina emirimu gyabwe ate amu ba businessman si bantu bakubalaba balina ssente zaabwe wajja mu bbaala abazze kujoga abazze kunyumira obulamu abatazze kuba bantu kuyomba na muntu abatayagala nakumanya bimu gladiator nkoze bulungi kuba ekyo ekibuuzo okigizeemu mu ngeri gye mbadde ndowooza bannayuganda kikyobasaba tusubire concert endala oba just gwe wuunayagalira wuunagira oba bwe banaakusabira wuunaliitere bannayuganda kyembasaba kukkiriza nti nze ndi muyimbi wa ddala ebyo bakyalimu ebyokwemulugunya abiveemu kuba banadda mu kwemulugunya bajja kutwala obudde bungi ekitegeeza bwe banatwalira obudde nga beemulugunya ate nzinja kuba ngenze Nigeria oba Jamaica 075 ekibuuzo kyolina ku gladiator bibuuzo 2 njagala basiibula mbaviire wano program nansiddeko njagala 2 wangi Sebu wangi webale kuweereza kali ona Ivan Mukindichi ekibuuzo oba kyoteesa
bana nze sima gladiator oyo musajja wa mpisa okakasa talumba abantu muwulidde pole ona Ivan Mukindiki kale wangi eho bali kuweereza kale je bali kusewa kale mukama wange nawe je bali omuyimbi tumuwulidde yesebo wangi koze bulungi nnyo okay kale wangi Eddie anko wewe tuletera gladiator wali wano empula omuziki agukuba oguwulidde naye ate nze wale yange weeri bino ebya point bingo okuboozanya kiri automatic okuwangula abasi buli omuntu alina kuwangula uzanya buzanyi mukisa ne gukwata bya mukisa embiri zange zigendedde bwereere manyi wamma alo kale muzikiriza basaba gladiator bugambo bubiri busemba nze nkute bugambo busemba poziba namubende mwenna bagala nnyo bakwagale bayira oli mwana wa waka kuba ndi mwana mu mwana nze kyekinsanyusa mayika lulu nasemba yimbe no pamala mu amanya na bagamba ne bagamba mamu ina okusooka okunjagala nnyo kuba ab'Ekampala banjagala nnyo kati oba Uganda enjagala nnyo ngenda kero nyo ndento okuba ebifa abantu bakuni bawaka naye kati ogenda otuukemo bene ne bakumanyira so balina okubeerera mu nze ndi mwana we waabwe sigenda beegayirira kuba kati nze nkuba Uganda yonna be balina okusooka okundaga obuwagizi bwabwe ne bampa n'amaanyi basagedde nange kuba mbagala kuba olaba nzisa obudde obusinga bonna muno bayina wo balamu obudde bungi mulya ebisinga mu bikolera njagala nnyo ekibuga kyange nabo banjagala mpozi ne hoima yonna Masaka kwe bali banji wanji walona bali ku online abali Dubai message nji omwana ampereza ye trap 10 angambye anko koli ne gladiator obugagga bumazi akakatonda sinna subira kufuna ku 10 wadde mpozi banazimpa mfulumi angambye ali Saudi Arabia bali ku live bana Uganda mwenna bambi mbasaba bawagizi bamwe mwenna mumpagire nze gladiator empla ngenda bakuba bukubi ndongo ku YouTube era kuliko gladiator empla yugi ku TikTok wona search gladiator Emperor Yugi akayimba akapya bakaita buwomi nina akapya buwomi wali nakala kenja baka kuwa daos wali kemba denja kuwa muko balaka batu siri muntu siri kadi kaina ite kaite iri ne kajjawa tugenda kasabukulu ncha kumande tukasabukulu nenga big up no love you so much okay all the Ugandans monjagali bwagazi kyokka bisigadde mubindekere kale oyo bamita gladiator empla badde wano olunaku olwalera ensonga zezo message nyingi edi gladiator akubireyo ndebeza kale kamba sibulire wano leka mbateeke program mu Nancy akayimba akabadde ku nambe mba mutadax vibes at my door